decision eno etwewunyisizza nnyo oba ensalawo y'omulamuzi si y'amateeka. Eno si y'amateeka, ebyamateeka byonna tubiwangudde era nga bwe muwulidde bwannyonnyodde ground zonna ez'amateeka tuziwangudde. Ground gye tuluuzinze yeri political era gyatasobodde nakunnyonnyola kubanga mu kyamateeka agambye Dr. Besigye bamuggulako emisango egyo gyonna gye gimu nga gino lubereberye. Bamuggulako emisango gya treason oba okulya mu nsi olukwe si gwe gusoose, bamuggulako emisango gya terrorism ekyobutujju, ne bamuggulako n'ogwa rape. Gye misango eminene gisingayo mu Uganda. Naye gy'emisango egyo gyonna ne bamuwa bail era ekyakikkiriza. Ndowooza emirundi gyakwotinze keesi ya Dr. Besigye mugiwulidde. N'addamu era n'agamba nti era ne bamuwanga bail obukwakulizo bwonna bwe bamuwanga yabutuukirizanga, teyadduka, teyakola ki, n'abeerawo era tebamusingisangako musango na gumu. Ne gye bamuwa bail gyonna gwakyaliko ku Buganda Road era n'akomawo. N'agamba abashuriti bonna bali substantial. N'agamba naye yennyini alina permanent place of abode. Naye yennyini muntu wa buvunaanyizibwa Dr. Besigye Norbert Lutale. Naye n'amaliriza nga agamba naye yadde ebyo byonna weebiri naye olw'obunene bw'omusango ayinza okutoloka oba ayinza okutaataaganya okunoonyereza. Naye ng'akimanyi bulungi n'emisango gye bamuwaako bail before gy'abadde akwotinga bamuwa bail era teyataataaganya bujulizi. Mu nkola yaffe ya criminal justice system, actually ya justice mu Uganda n'ensi yonna, omusango mukadde gwe gusala omupya gye tuyita precedent. Kakati abadde alina okugoberera ensala enkadde ate ng'eri ku Dr. Besigye yennyini naga ono yennyini ye yaleeta precedent egamba nti omusango naye guba munene mutya omuntu afuna bail. Era n'agamba nti ono yennyini yali aweereddwako bail neyeeyisa bulungi era tumuwadde bail. Kakati ekyakikyusizza ensala eno mu bufunze ya byabufuzi si y'amateeka. Ensonga zasinziddeko okumma Dr. Kizza Besigye twagala okukiggumiza. Ensonga zasinziddeko okumma Dr. Kizza Besigye bail si z'amateeka. Ez'amateeka zonna zibadde zita Dr. Besigye. Ensonga kwasinzidde obugaano muta za byabufuzi era zeeraga lwatu mu nsala ye. Ekirala nti judgment eno ya bulabe nnyo. Actually ekyusizza foundation omusingi gwa ssemateeka yaffe ega nti omuntu yenna n'omusango naye guba munene gutya okutuusa nga amaze okuwozesebwa n'asingisibwa abeera innocent aba talina musango. Naye mu maaso g'omulamuzi Rosette Comfort Kanya, Dr. Besigye wa bulabe eri security ya Uganda alinga amusingisizza omusango. Mu maaso ga Rosette Comfort Kanya, Dr. Besigye asobola okugenda Greece, asobola okugenda Switzerland, asobola okugenda Kenya n'ataataaganya obujulizi nga ne passport ye bamuggyako. Omuntu yenna kye yalikoze omulamuzi obwenkanya buwalirabye ng'ekyo kyasobola okukola muteekeko obukwakulizo. Yali mugambye tajja kufuluma bweru wa ggwanga okuggyako nga kooti emukkiriza. Maybe kye yaligambye nti atojja kugendayo naddala mu nsi ng'ezo ze bagamba ewayinza okubeera abajulizi titojja kgenda Greece, tojja kgenda Switzerland oba tojja kgenda Kenya okutuusa ng'omusango guwedde. N'oteekako obukwakulizo bwe butyo. Naye togamba bugambi nti ajja ku interferinga mu bujulizi n'ennoonyereza ate ng'emisango giri bweru wa Uganda ate nga ye ali wano mu Uganda. So ekyo tekyaddinga kye tugambe kidefeatinga logic. So omusango ensala weno ya bulabe nnyo nga bwe mbagambye eri jurisprudence yaffe ku bail. Kuba luli kibadde nti omusango naye guba munene gutya nga basobola okuwa bail. Ono omulamuzi akikyusizza aga nti singa omusango kati guba munene nga treason oba terrorism oba rape, kooti tejja kuwanga bail. Ekyo kya bulabe nti kizibu kati kooti okuwa bail ng'omusango gwa treason kuba y'ensonga yokka gy'awadde nti omusango munene.
ate nga emaze okukiraga nti yakamala ennaku ezisukka 12 ku remand. Dr. Besigye n'Obed babakwata 16 November last year. Ikyalibadde kimumala n'omumala ogamba nti obudde obwo bubadde bumala state okumaliriza investigation zaayo, kubanga bw'oba watandika mu 16th November last year okunoonyereza, kati tuli mu April, kiekyo kiba kyanoonyereza ekitaggwa. So kyalibadde kiwedde akaseera kano. In fact zezaalwadde n'ensonga ngaga nti state ebadde n'obudde obumala obunoonyereza n'olw'ensonga eyo tumutadde. So tuli bennyamivu nnyo, tuli banyiikaavu olw'ensalawo y'omulamuzi eno etali ya mateeka naye ng'ate ya byabufuzi. Tuli banyiikaavu okuba nti jurisprudence waffe oba amateeka agakwata ku bail gakyusibwa omulamuzi. Tuli banyiikaavu nti ssemateeka ayisiddwamu olugaayu kuba kakati right to bail efuuse enzibu okusinziira ku decision eno, era state egenda gikozesa nnyo mu misango mingi egy'ebyobufuzi. Bagenda gikozesa nnyo. Kye bajja okukolanga kuggulako treason, terrorism, nga baga gwe oli layikira okuinterferinga with evidence oba n'abajulizi oba ne investigations, therefore tukumye bail. So eno judgment egenda kutusiba ffenna, egenda kusiba bangi ab'ebyobufuzi ya bulabe nnyo. N'olw'ensonga eyo tulina okugirwanyisa, si lwa ku Dr. Besigye yekka, ye muvumu nga bwe mulabye, naye tulina okugirwanyisa nga tetukomye wano wokka Uganda. Tugenda kuddayo okutuula era oluvannyuma tugenda kufuna meeting tusalewo butya bwe tunoonya ku bwenkanya obutuweebwa mu mateeka ag'ensi yonna, kuba tebikoma wano Uganda. Waliwo kooti ya East Africa, waliwo kooti y'olukalu lwa Africa, waliwo ne kooti endala. So tugenda kutuula tulabe bwe tufuna obwenkanya ewalala, yadde nga na wano tukyagenda mu maaso n'olutalo lwe lumu, naye tulina okufuna justice ebweru wa Uganda mu jurisdictions endala. Thank you very much, Counsel. And that's it from the lawyers of Dr. Kano Kizza Besigye, who have been in the courts of law representing kyanaku nti bankwata kubanga nali nkola emirimu gyange, ate omuntu yansiba teyasoma, kibi nnyo, kyewuunyisa. Naye kirungi nti kati kooti yanzijayo mukomera lyeyo omuntu ataasoma gye yanteeka, nenzija wano kati nkola emirimu gyange ng'Omunayuganda ate nga munnamateeka omutendese. Ati si kirungi embeera gye ndimu kubanga olaba obwenkanya bwe tubadde tunoonya wano tetubufunye. Lwaki? Lwakubanga bamukwata mmundu tebaagala bali bafulume. Bamukwata mulimu neyasuubiza eggwanga nti Heroes Day client waffe bagenda kumukola ki? Kumuexecutinga. Era ffe tutidde nnyo, era tusaba eggwanga lyonna kintu kino kisutukiremu making sure nti omuntu waffe abeere n'obulamu bwe ate afune beiru, kubanga emyaka egimugendako ne lutale egimugendako si be bantu abandi badde mukomera, bandi badde ne famire zaabwe obanga bakola emirimu gyabwe. Omuntu abadde kooti mulinda eddembe ly'omuntu wammwe lifunibwa olwaleero, omulamuzi buli kimu akisanze osanga kigwanidde, naye ensalawo ye neyogera bulala. N'abalamuzi batya ndowooza ono yattidde kubanga olaba nti tabadde n'essonga yonna lwaki tawa abantu beiru, naye era tagibawadde. Lwaki nkugamba nti n'ebyobufuzi waliwo bwe biyingirira ne binafuwaza ekitongole ekiramuzi oba ne profession yaffe y'abannamateeka, kubanga mu nsi efulwa bakwata mbundu era obwenkanya tebubaamu.